Kadama TV Kadama alina ensonga zaagala okuyisaawo ku bikwatagana n'okuleeta omuntu nga tayise mu kampani n'okubeera nti omuntu olina okubeera nga ababoosi bo babeera bagambye ekintu bwe kitaba mu contract olina kikola, bwe kibeera mu contract olina kikola, n'okubeera nga at least babeera bakwongeramu akasente okukola ekintu ekyo osobola okukkiriziganya nabo, naye babeera baagala bya bwereere tokikola. Katuwulize Kadama ono tuwulirize engeri gy'ayogeramu ebintu bye nangeri ki experience gy'alina kuba ebintu bino yagamba byali bimubaddeko. Mr. Kadama gyebaleko kansubira nti oli bulungi nange gyendi ndi fine siina buzibu. Mr. Kadama webali tuweereza tusimanyi ebinyegereza ekukwano webali nyebalidde atuweereza ate nga tufaako n'otulondoola n'omanya ebizibu by'Abakadaama. Webale nnyo webalire ddala. Kakati Mr. Kadama nsinagala kugambako kwogerako ku ensonga y'omukyalo oyo gw'empulidde akoze emyaka 4 oba 5 n'akoowa naye ng'ayagala mu kifo ky'abaddemu ateekemu like sister we oba mukwano gwe. Ekintu kyengenda okusooka okumugamba kiri ekintu kimu. Mr. Kadama oba kyetulina okumanya ffenna Bakadaama, buli muntu abeera ne kyansi, buli muntu abeera n'omukisa gwe. Ye asobola okulaba ng'akoze ebbanga lyonna nga tafunye obuzibu naye ate gwaleeta najja afuna obuzibu. Ekisookera ddala abantu bannaffe tebaagala kubayamba. Gw'osobola okumulumirira bw'oti n'ogamba naye kamuleeta gy'akole naye ate bw'afuna obuzibu atandika kwekwasa gwe so nga ate gwe tolina buzibu bwonna bwafunamu. Okitegeera Mr. Kadama? Ffenna abantu tweyisa bintu bya njawulo. Ekyokubiri, Mr. Kadama omuwala oyo asobola okuleeta mukwano gwe naye nze ŋŋamba ng'ayise mu kampuni. Bw'aba ng'ayise mu kampuni n'afuna kampuni then bw'afuna kampuni n'ajoyininga ono mukama w'ono. Naye ate omwana oyo oba mukwano gwe bw'anaamuleeta nga tayise mu kampuni bijja kubeera bizibu. Because bano abantu betukolera bakyuka buli ddakiika, bakyuka buli ssaawa. Ate era naffe ffennyini Bakadaama tetutegeera kyekimu. So yasobola okubeera ng'abaddewo ng'alina enkwasa gy'asobola okikwasaganyamu naye ate oli nga ajja kujja wate agambe nti wamulemeredde. Kaakati ekintu ekyo tekyetaaga muntu kuba nti oba yaakatandika okukuba ekyeyo najja n'agwa mu nnyumba eyo ng'agirimu talinaamu yadde contract, talinaamu yadde ekimwogerako kyonna. Kitegeera mukwano nti amugya eri Uganda n'amuleeta ne bafuna passport eya tiketi bikoze bitya najja. Kiba kizibu naye bw'aba ayise mu kampuni bamukolera contract ne bamukolera buli kimu then ne bamujoyininga ku onooni mukama we. Okitegeera ye waddembe okugenda ye n'abagamba nti nze naye nina mukama wange. Okitegeera mukwano? Naye okubeera mu nnyumba z'abano abantu nga tolina contract nga toligamba nti oba okoza mwezi oveemu ogende mu nnyumba endala ogenda kula mu myaka 2 mukwano ndaba ng'ekizibu. Bw'afeesinga obuzibu talina waatandikira. Naye wano obeerako n'eki-office yadde tebitulondoola naye obeerako n'eki-office n'ekikola ki walina obwewolerezo. Ye mukwano mpozi n'ekyaki mbadde njagala okuyisawo Mr. Kadama eri baganda bange. Mr. Kadama kino mbadde nkiyisaawo. Ekintu kino naagaladde okigamba naye lwakuba nti sometimes mbeera bize nga bwe bitegeera. Bannange bakozi bannange abakola mu nnyumba twegendereze nnyo abantu bano. Abantu bano mubadde mukimanyi nti batya nnyo amateeka. Fayini abamu tebagatya. Naye kyensinziddeko ndaba ekintu ekyo nze Mr. Kadama wano wendi nina omuwala asembayo yafumbirwa. Naye okuva lwe yafumbirwa mu mwezi gwa 8 paka nakati. Bwe yafumbirwa n'asooka n'avaayo n'akomawo n'amala wano emyezi nga 2 n'addayo. Bwe yaddayo baali bamaze okupangisa n'ebbaawe. Ng'ono mukama wange talina mukozi omuwala annazaala. Ng'ono mukama wange kyayagala kiri ekintu kimu. Nze buli Lwasanda nzije wano ngende nkolere muwala we mu nnyumba eri eya muwala we. Yasooka n'atwala ogwasooka ne mubuuza tulaga wakuba nze sifuluma bweru ate sitambula nabo. Okiwulira ne mubuuza tulaga n'aŋŋamba ogenda nange. Kati bwe twatuuka eyo gye tulaga
ngenda okulaba nga tukoze ki tuyingidde ekizimbe so nga tuyingidde luumu omuwala gye yali yapangisa n'ebbaawe nga tubasangayo olwatuuka bweti nga omukazi aŋŋamba longoosa ebiyigo longoosa ennyumba ne ŋŋamba nensirika nembikola nensirika ogwokubiri bwe yaddamu naŋŋamba nemugamba ofiisi yange yagaanye nyina kukola mu nnyumba maa namugamba siina kukola mu nnyumba bbe nyina kukola mu nnyumba Mr. Kadaama kati bwe namugamba ekyo naŋŋamba lwaki nemugamba ku kontrakiti yange nasayininga ennyumba emu yokka weewaanewuwo wenyina okukola nasooka n'antunuulira nga yeegonza olwavaamu kyava ŋŋamba kale genda okole olongoose toilets n'ennyumba enkya tojja kukola enkya togenda kukola mu nnyumba yange wano nensooka nensiriikirira olwajja nenzikiriza netugenda nogenda okukiraba ngaono omukazi agenda kafuula kamanyiiro olwasande olwokubiri luyiseewo era bwe lwaki ku mande saakola wabula bwe nakeera nga nzija kusiimuula ku ntebe okukola kutya naye nga ennyumba saagisiimuula sirina mulimu gwonna nakola ku makya okugyako olweggulo ekyo nekiggwa olunaku ne lugwa kati olunaku olwokusatu bwe yajja n'abiŋŋamba akeddaawo yeegonzezza bikoze bitya naŋŋamba genda nemubuuza ewwa nti tugenda genda ewagundi olongoose okole mu nnyumba eri wa muwala wange namugambira ofiisi yange yagaanye nze sikola mu nnyumba bbiri namugambira ofiisi yange yeriyadi yagaanye kati bwemala okubimugamba neŋŋamba yagaanye talina kyeddamu kunyega natambula n'agenda n'asirika ndowooza n'agamba awo bbaawe nebasirika tebanyega nti obaki tebasirikira ddala kati sande eddako etuuka omuwala yali apangisa avuddeyo wayitawo sande emu sande eyokubiri ng'ajja ng'ŋŋamba lovex tugenda ewa muwala ngenda kuwayo $5,000 tugende ewa muwala wange omulongoosezeeko buli we tunaabanga tugendayo nga nkuwayo $5,000 bwe tunaagenda nga nkuwayo $5,000 nemugamba tekirina buzibu Mr. Kadaama olunaku olwo twagenda tutuuka mu kkubo omuwala baali bazze ku nnyumba ya famire naye ng'ali ku fulo ddala eyokuna waggulu ewasemba tulina ebisawo mu mmotoka tulina ebibokisi by'ebintu mu mmotoka ebintu eri gye basengusa ebintu babipakidde mu bokisi ne baleeta ebokisi ne basuula awo buli wamu ng'ennyumba yonna obula ne bw'oyita ejjudde ebibokisi twali tugenda ne wabaawo omukozi omulala gwe baleetawo mu Filipino omwana wa muwala we omulala mufunze twali abakozi babiri naye lwatuuka ne batugamba mulongoose ekiyungu mulina okukuta obukawada mulina nga womanyi ennyumba empya nga ogiyingira ennyumba z'abantu naye nga mulina okujja ensawo wansi ku fule esooka muzambuse waggulu paka ku fule eyokubiri ensawo zizitowa mwambuka madaala kagana obulongo obuuze ne tubikola ne tubimaliriza era twagayo ng'ennyumba eteredde paka ne kaakati era olwajja nampa emitwalo gyange 5,5 gye paka ne kaakati tetuddangayo naye kyewuunyisa bano abantu bw'obagondya kati singa nagonda neŋŋamba tujja genda buli lwasande singa buli lunaku buli lwasande tugenda naye okuva lwe nagaana tebaddangamu kati n'omuwala we nagaana ogenda ewuwe kati kyeyakola yavaayo ewuwe kati ali wano amazewo omwezi mulamba okiwulira yavaayo ewuwe kati najja wano ewa maama wamaze omwezi mulamba nze kyenneewuunya ku baana abantu oba obufumbo bwabwe babutambuze batya kuba Mr. Kadaama ogenda n'osanga omwana nga mukyafu nga tasobola okulongoosa obuliri mwasula nga tasobola yadde nga tishu azisuulira ddala buli wamu nga obuliri bwonna buddula tishu okiwulira nga otunula ekisenge kye nga mubutuufu nawebuuza kati obuno abagenda kulona kimu mu bufumbo nga tasobola yadde okwegunira akawale nga tasobola yadde okugamba nti kaŋŋende wali nzigyemu ekintu kiri awe neewuliza nti baba banaki mu bufumbo kyokka nga ne baba bagenda batijjukana ne bakola emikolo egyakyo mikolo ng'emeka bikozi bitya naye eddakiika 2 ng'avuddeyo akomyewo wano
okiwulira ati awo simanyi oba yanoba oba biki saagala kumanya naye ngaekyo kyenjagadde okuyisaawo eri bakaddama bannange twebeereremu bw'olaba ngaekintu kyokola tekimenya mateeka mu kontrakiti yo bakambaabo bagambe kino nedda tekikkirizibwa mu kontrakiti yange lwaki yagaane buganya alemereko naye nga osoza nomugamba kati nze singa nalemerako neŋŋamba neŋŋonda neŋŋaka neeyongere ngende okiwulira kyalibadde kisukka kusawa yaayo n'omwana yalibadde taliwo wano ng'ali wa bbaawe anti buli lwasande mugenda ne mulongoosa ate ennyumba okuva lwagirongoosaza ku sande buliddamu girongoosa ku sande engozi eyo nendeebuuza omulimu gwe bakolayo okiwulira ebyo bisitakadaama naye byo muganda wange nze ekyo kyenenga kyemmanyi ekyokuleeta omuntu buli omu alina omukisa gwe naye ng'asobola okumuleeta ng'ayitidde mu kampuni ye mukwano akati ssebo nze Silently nahiibwa ne Saudi ekyo kyali kibaddewo okwo nze nali nkirabyeko mukwano gwange oli gwe nakunyumizaako eyatunda ensigo ye n'agenda kati ndowooza wayiseewo emyaka giringa ena gigenda mu 5 era naye we yali agenda kubanga abantu be baali bamwagala nnyo era ne bamusaba omuntu yenna gwe yeesiga era agenda okukola nga ye yamufunira omuntu bamugamba kati gwe connecting ekafuna omuntu omunnyonnyole byonna omuntu oyo ffe tumuweereze ssente abeere mwesigwa tumugulire gundi passport byonna process nga weetambula babimukolereko atambula ajje era ekyo kyennyini kye yakola era omukyalo oli n'agoba ku bintu bulungi nnyo zaalinga weeks 2 ng'ebintu bye biwedde era omukyala n'ajja era noono okugenda okumulongoosa ng'oli atuuse okitegeera oli yamala kutuuka nga bano bamala dda oteesa pulaani yaabwe ey'okumulongoosa kati ono n'ajja n'abeerawo okwo naye wiiki ey'okubiri ono n'agenda ne bamulongoosa n'adda n'abeerawo wiikisi nga 3 sigwe mwezi n'ewiiki ndowooza n'awona n'aba ng'asobola okutuula mu nnyonyi ye oli n'addayo n'agenda era ono gyali bulungi nnyo akola teyayita na mu kampani it's a matter of talking with your bosses ne muteesaganya ne mukkiriziganya buli kimu ne bakitoola deni naawe gwoweereza ssente olina okulaba nti mwesigwa kuba waliyo okuweereza ssente oli n'omuweereza obukadde 10 munange kola kino na kino n'agamba sha obukadde 10 buno we bampadde ate ntawaane kantandike mu bizinensi aba akuyiyeeyo naye kyetaaga n'ofuna omuntu nga naawe mwesigwa era omukyala bambi yali mwesigwa n'agoba ku bintu n'atambula era bano bakama baafwe kubanga bafamire emu n'eno gye ndimu bakama baafwe ne bagenda ku kisaawe olunaku lwe yali ajja be bamwepiikingirayo n'ono mwenyine yamukonekitinga baagenda kubanga gwe yali amanyi olutuuka ku kisaawe ne bamupiikinga ne bamuleetera nakati akola bulungi nnyo tewali na taabu yonna tewali buzibu tewali tekyetaagisa nakuddaawo nti ate simanyi ayite mu kampani ate kampani emuyambe ki okuggyako okulwisa ebintu bye naye ate bano abantu okiraba w'obanga okolaganye nabo n'okolagana nabo bulungi nnyo nga muli beesigwa oli ne yeekubya ekifaananyi n'akisindika eno bo bakwata ekifaananyi ekyo ne bakisindika mu ofiiseezi zaffe wali mu minisitule ya gundi ya paasipooti ne bagamba omuntu ono waati twetaaga mumukoleko mangu era ebintu bye bitambula supiidi nnyo okitegeera okuddaawo ate kampani ekutuuse mu myezi 3 emyezi emeka kikola bulungi nnyo amakulu ekyo tabaamu na kuwusawusa kuba nze ayogera nali nkirabyeko
era omukyala gy'ali akola bulungi nnyo talina tabu yonna akola kyekyo mukama wange ssebo